Emiranga n'ebiwo bibuutikidde abooluganda lwa John Mukiibi oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Ssezaala Vincent Ategeka ng'amulanga okulumba muwala we ow'eka we eyali yanooba ku lunaku lwa Ssekukkulu. Kigambwa nti ennaku z'omwezi 25 ogw'Ekumi ku lunaku lwa Krisimansi omwaka oguwedde waliwo obutakwatagana eri abafumbo ababiri omuli John Mukiibi ne Grace Kyomugisha nga kyawaliriza Grace Kyomugisha okunoba nadde wa kitaawe ng'ayagala okutereeza ensonga ne zigaana. Kino kyawaliriza omuko Mukiibi ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gw'Ekumi 2025 okulumba amaka ga Ssezaala we mu bukambwe bw'ekitalo ng'abanja mukyala we ekyawaliriza kitaawe w'omuwala okumukuba emiggo egitagambika. Ono yatwalibwa ku ddwaliro ekkulu ery'e Hoima okumujjanjaba naye tekisobose. Kaakati olunaku olw'eggulo omukono yaziikiddwa ku kyalo Kiduuma mu ggombolola y'e Kiryanga mu disitulikiti y'e Kagadi mu maziga mayitirivu. Ono Antioku akaswerayo ebira 29 kyasandere kinsande yasande kihoyi nanyo ntabeyo hore ne bangambira omuntu bamuteyire bagakiba mutwalire bonkanga omulwa bamuterera hakuswera Ssezaala mkutu yangu kunga medical report yana utukumara yitwe nabali batagendere oyiriho kusikangana oli yasangu munda ine mu cheko mubiri ngumubiro okufa ite kwenda tugende bakole postmortem baragimara tuje tuzike kana nabalo barabetekanije kwijja kubaza nayitu nati tugerede kubaza nabo okuba batagendere mbuba bamugendereye. SP Kenneth Ampulira omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Kagadi ne RDC Lilian Luteraho bakakasiza okufa kw'omugenzi ono ne bakubiriza abafumbo bonna banaabeeranga n'obutakkaanya ensonga zaabwe babe nga bazikwata mu ngeri ya kintu kikulu. Habeho kamunesi obutebekano mutaragaha mwaza kurwana mwaza kuraki kurwana family twikikane polisi yateka inguvu mushango nsaku amuze kankubuze nibabo kumabati atreba abana babo kuteresa mu makata nsakugezaho mwene no jangu tuharetwa busha abakoze umushango wago bafesi ngero intaro zo maka numuzunamera kandi ebintu byo bikurugamo ebikurugamo nebe hasa mutajangu cyaba nchakare nchiba handi haba wentaro nkezi mugume muzigambe kali kandi uworyo mukazo kashwerwa bikanga iroko tahi mumpuririmwe wareba ngo byakushobera ensiteri kuba yahwayo kandi ogumushije wakushwera natari bucuranda wabashija benseji warebya yanga digayo kandi government ero otakashiraho tuyambisa tinku hamwe ngwino muntu ori kwija mu office Kagadi tukamubinga taru mwena nimba shaba muna nentaro zo maka ezikuruga mworo rufu rutagenderirwa nazo zikomaho muzegendesereze cyamani abantu bawe no bakunda okutwarebera ndiro munga yo tarebo kunguna yesharinga hine kibatensize konkantu tuza kukibatorogesa. Abakulembeze b'ekitundu kino bavumiridde ekikolwa kino ne basaba okubeera okukwatagana ku njuyi zombi. Ekyokuferwa omusigazi waitu akyali muto mahano muno kino kyokora baitu anatuterera abamaka abaswerangaine bokubonorora omugenzi bwakulemeseze ajja kukana nawe buli muntu agende akole byayo abakwa mukumerangana ebikurugamu nibyo bino byokwitangana balekeraho okucenjangana babaga bine nko kubaremereirwe abaze omubakuru b'amadini baze omubakuru b'ebika byabo baze omubebembezi abahikire heihi babase okubashoborora ahansonga ezikuba zibakwasire kutali okuzemarira no kutwarira amateeko mu ngaro. Wetwogerera bino nga poliisi y'e Kagadi eri ku muyigo gwa Vincent Ategeka Ssezaala w'omugenzi John Mukiibi eyakola ekikolwa kino. Byayisingoma David, So TV, Omunnyo.